njogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mukanirizanye mukwane ku Delta TV tukole mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga era nga munange bampita Sharita mazima wanvu nelipyale mwampadde elya mami yakola munja kuba lulibo nange ndibeera ne munchazaako mu programu yamwe ya mami yakolamu ebeera obuli lwa mukaaga esawa emu mpaka 2 kugamba nti munange nkoledde waneno ku Malakai Ecology fo kirungi nnyo osobola okukolerawo a wedding reception, birthday party, graduation party, surprise baby shower byonna mukwano sobikolera wano oba nojja noga nti olwaliro fereka tuveeke wakati tugende tusereke eyo nno nga ye Malakai Ecology ne muli ekyenyanja ne ya fish pizza byonna we biri wano ku Malakai Ecology ekitende kakati ne mukwano ekiteeyi kino Sharita's Bridal World yakinyambaza jukira tulina gowns, changing dresses, maids dresses, gomesi ez'abagole ez'ababuuza, saloon ekola ku bagole, video n'ebifaananyi massage room, tusomesa abaana enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 era nga munnange ffe tuli wali eri ku Nkrumah Road Bwakoma zime bakiyita Sal Complex, Sharita's Bridal World, your bridal supermarket. Tugenda kuba nga tusookera mu mbaga yaffe tulina emikolo gyaffe ebiri nenga tugenda kusookera mu mbaga ey'omwami n'omukyala Balubega bagenze ne bagatibwa wali eri ku Seguku ekyacha we babagatidde oluvannyuma ne bagenda ne beekubya ebifaananyi ate oluvannyuma ne bajja ku Malakai Ecology ne bakolerawo reception. Omukyala yayambadde fitting gown yabadde nnungi, shala kiddugavu naye nga kirungi. Omanyi baga mu muntu abeera omuddugavu n'abeera mulungi kapompulani singa yali mweru oyo omuntu omuddugavu abeera mulungi nnyo. Bw'atyo omwami Lubega gwe basinkana bonna mu siniyezo siniya 3 we bakoze embaga yaabwe. Mukwano gwange Sylvia kutumiddeko nnyo mwebale kwera nga mwaleeta omukolo waneeno ku Malakai Ecology ekitende ekifo kirungi ddala nawe ja Sera katono mchala yazi yaleetebwa taata we era nga yayambadde fitting gown eyagala okubeera mu ngeri ya mermaid. Mermaid gown zino nebeera ekwata omuntu okuva waggulu mpaka ku maviivi. Ejjayo bulungi nnyo omugole naddala alina figa ng'omugole waffe obw'olwaleero. Omuntu asalawo okwetwalira obufumbo kimugwanidde obutabuyingiramu nga tamaze kulowooza nga neyamuyiriza olw'obwogomba obwegombi obw'omubiri. Abafumbiriganwa kibagwanidde okumala okukaanya obulungi n'okusalawo nga beegendereza nga batya Katonda lwe bategeera ensonga lwaki okufumbiriganwa kwalagirwa. Waliwo alina ensonga yonna obadde bwentakola bwentakozi andi ndabye omutima gutandise okukola sirikira ddala nga busirisi okutuusa Kristo bw'alikola ki bw'alikomawo. Kansabe tuseeku Katonda ekitiibwa n'omugole ayimiridde wali ku mulyango ffenna tuyimirire abasaawuddemu bagenda kuba nga batuwa oluyimba taata ng'ayingiza muwala we olutaali engalo Batyo taata amuleeta n'amukwasa. Omwami abeera agenda okufuuka bbaawe era agenda mubeera ku buvunaanyizibwa obulamu bwe bwonna obusigadde ku nsi.
n'omusajja ono Lubega Andrew olina ensonga yonna ey'amazima ekulobera okugattibwa mu bufumbo obutukuvu n'omukazi omumo Nantongo Kabeero. Nantongo Jessica olina ensonga yonna ey'amazima ekulobera okugattibwa n'omusajja ono Lubega Andrew mu kufumbiriganwa okutukuvu olwaleero. Kale katwogereko ne Jessica Nantongo onoofumbirwa omusajja ono Lubega mu kufumbiriganwa okutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onaamukumanga nga mulwadde era nga mulamu onaalekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye Andrew yekka ennaku zimulimala nga muli balamu. Abantu nga basigana nti Jessica yali mu ndoono yoyo Jessica yoyo Jessica okubeera naawe Katonda bwe yalagira mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, nja kwagalana ne Jessica, nja kukuumanga okutuusa okufa okulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayidde Jessica nti nkulayidde Jessica bweti mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Nze Nantongo Jessica nkufumbirwa Lubega Andrew okuba bazee wange gwenfumbirwa okubeera naawe nga Katonda bwe yalagira mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, nja kwagalana ne Andrew wange. Nja kukuumanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayidde gwe Andrew nti mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Ate ziriko zikoma twagala okukkiriza Katonda nti zigenda kubabeera kabonero ak'okwagala kwammwe era buli munaazitulanga kuba najjukira nti olwaleero mwafuuka omwami n'omukyala abagattiddwa mu bufumbo obutukuvu. Nantongo Jessica nkuwasanya empeta eno, nkussaamu ekitiibwa mu mubiri gwange gwonna, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Lubega Andrew nkufumbirwa n'empeta eno, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange gwonna, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Nti Andrew ne Jessica balifuuka omwami n'omukyala. Olwaleero Mukama ge baba ne batandika olugendo era naffe tubawaayo gy'oli Katonda omulungi nga tubogerako omukisa gwa Katonda, omukisa gwe wateekerateekera abafumbo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama. Kitange olwaleero Mubaka Omutukuvu twogera omukisa ogw'ebirungi byonna Mukama gujje gye bali, twogera omukisa ogw'abaana Mukama Katonda w'ekisa ekingi. Jessica olubuto lwe lunaabala ebibala Katonda we eby'abaana Mukama si gwe Katonda w'abantu abaana
bawa abalongo bawa abaana mukama abaana abangi ddala katonda nge bawa amataka bawa amayumba bawe ku ssente mukama nge bagagga wazze kitange bana babiri bakozi bamaanyi ekigambo kyo kigamba nti kootiwa amaanyi okukola obugagga mukama nge engalo z'amaanyi tuzogeramu obugagga engalo z'ejjesica tuzogeramu obugagga mukama obukuumi babeere bubeetoolole mu linnya erya yesu kristo namu kitange tugaana buli goyo gwonna agoyaga ekikaagavuwazza tugabagobako mu linnya erya yesu. To know someone, you need to love them. Love is not based on feelings. Gede ne babuulira era ekigambo ekyongera okunyweza obufumbo bwabwe oluvannyuma ne basayininga certificate. Waliwo course ezimu ne subject ezimu ku masomero twazigwanga kagenderere ng'otula mu kirasi bwoti nolabanga musomesa tumwagala ne subject tojagala n'olinda kunaku lusembayo ng'era okimanyi bayoje ejja kumugwa niye ng'ojja n'obeerawo mubezi bwoti nga tica yakutama nekigamba ne subject yenyini yakutama n'obeera wali n'olinda mwaka gugwako ddi kino ekintu kigwe nti buli kigezo ngenda kiyita ekikwata ku Jessica buli lunaku nga student ngenda kunoonyereza ku Jessica muyige tulanga mu kirasi buli lunaku okole notisi zo antu tulanga mu kirasi okakasente ono omukazi njagala mumutegeera mukama ffe yeebazibwe beera mugumiikiriza nnyo mu kufuuka omu kitwala akaseera it's a process to become one. Abantu abamu byabasobako kubanga yagenda okulaba nga mutendera mwanvu nnyo okufuuka omu naga akanfunyeyo omulala olya bwe naafunayo omulala oba kinanya kubanga naatawanya kati naddukayo naddeeyo agenda okulaba nga nonotamala neero naddukayo naddeeyo eri abantu sebo alina abakazi basatu alina abakazi bana naye n'okutuusa kati tatereeranga bayibuli egamba obeeranga n'omukazi mu n'amagezi sebo kitwala amagezi okubeera n'omukazi omu kaakati mubeera n'owokubiri n'owokusatu onookola otya munange nze mugabi w'obulamu obwo si walala bweyinza tulina walala bweyinza kugenda ekitegeeza nti bulijjo tuddayo wa Katonda ne tumwebuuzaako tuddayo wa Katonda ne tumwetegereza. Myaka ebiri egyasooka nga tuli mu bufumbo nze nali muntu nakati era okulira bwemba njogera nyangwiriza ate njogera nnyo naye nga mukyala wange ye bintu byakupima fulumyakoko bitono n'alinda nga ne bwezija nemuga nti wayi tugenda ku mbaga obudde bwagenze dda ng'afuluma nga ntunuulira mpozi embaga yasawa meka nga nteekwa kuyiga buyizi nteekwa kuyiga olwo lwe nali mutwala ku mukolo batwali tulagawa neerabira okuteeka amafuta mu mmotoka negenda esirika wakati mu luguudo awo n'agifulumamu n'agenda n'atuula ebbali n'asirika nze kati neneetala boda netamafuta nengatikamafuta mugamba yanguwa tugende n'obudde bwagenze dda addamu n'atunuulira tedde muneezikirawo njagala ebintu bikolebwe ku sipiidi naye sebo kintwalidde akaseera okumuyiga nakati sebo nkyayiga mu ssomero lino ng'oliyingiramu teririmu kukutikkira tebagenda kukutikkira kubanga lwaki olwo lwe twabeerako ffekka nga temulimu baana abaana bwe bajja ebintu ne bikyuka ate neentula mu kiraasi entandika notisi endala empya abaana bwe baakulamu ate era notisi ne zikyuka ne zifuuka endala katuweziza emyaka 2 nga tuli mu bufumbo naye nakati nkyayiga sibu nakati nkyali studenti muliriza nno kubeeti beera studenti tobeera lekicara andu togeza nobeera lekicara mu kintu kino togenda kisobola beera studenti kubanga lwaki nawe oyiga kiyigire gwe wakiyigira bakutikkirawo tebakutikkiranga nako ekitegeeza nti okyali studenti ekitegeeza nti ogenda kutandika kuyiga nga buyizi nti omukyalo ono bw'asirika ategeeza ki mukyalo ono bw'akola bw'ati ategeeza ki mukama yeebazibwe obufumbo buno Katonda ye yabuteekateeka okuva ku ntandikwa
ekitegeeza nti kijja kwetaazanga okwebuuza katonda buli kiseera ku nsonga ekwata ku Jessica beera mpaka wonawona n'alaba nga kyakoze ekirungi ne lube akawungezi ne bubeekera akawungezi bwe butyo n'alaba nga kyakoze ekirungi buli katonda kyeyakola nga kirungi okutuusa buli amugamba nti ebisolo bino bituuma amannya n'amala bituuma amannya n'aleka kutuyanaga naye si kirungi omusajja okubeera yekka. Jessica ojjukira ebintu ebyo twabyogeramu nga tusoma nga tuli mu kansolingi netugamba ekitegeeza one of the reasons lwaki si kirungi lwaki katonda yatonda omukazi is because si kirungi omusajja okubeera yekka. Omusajja oyo ogenda mugobako buli mbo wadde omu yonna gyomanyi tuula mu kiraaso otuule omusajja oyo Certificate babeerawo kopi ez'enjawulo nga ekkanisa esigazaako ate n'abagole nabo ne batwalako. Kino nno bagattako n'okuwandiika mu kitabo kubanga ekkanisa zibeera zirina obuvunaanyizibwa okutwala abagole ababeera bagattibwa ku lunaku luno mu registra. Gavumenti ya Uganda okuva olwaleero gavumenti ya Uganda emanyidde ddala nti Lubega ne Jessica bafumbo ab'empeta. Amen. Era twagala bakwasa ne certificate ya mweno eragira ddala nti ne mu kkanisa ya Kristo mugattiddwa bufumbo mpapulezo zivumbire ddala bulungi nnyo kubanga mu kaseera kano andwaliza okubatazira banaziraba omusomaani wa Muganda mbere ng'atunuulira Jessica. Bamaliriza okusaininga certificate baafulumya wabweru ne beekubya ku bifaananyi ate oluvannyuma ne beeyongerayo mpaka e Munyonyo. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna takolanga ki tabaawukanyanga kubanga omusajja ono Lubega Andrew ne Nantongo Jessica bakkiriziganyizza okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu era balayidde bwe batyo Mukama yeebazibwe kyenva mbogerako nga mbalangirira gye muli n'eri Katonda olwaleero nti ono ye musajja n'omukazi Lubega oyo ye musajja n'omukazi Andrew ne Jessica Lubega. Amen. Abagattiddwa leero mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ffe ne tugamba nti amiina. Mukama yeebaze. Tugenda ku Malaka ekolo so kakasana kajjo kuli naye.
okyalaba okwanjula n'embaga